Vision Group etwala ne Bukedde TV ezeeteeka emyoleso egy'enjawulo mu ggwanga okuli ogw'ebyobulimi, egy'emikolo n'embaga egy'amayumba n'ebirala. Wabula omwaka guno Vision Group egasseeko omwoleso gw'ebyenjigiriza n'ekigendere ky'okutumbula ebyenjigiriza n'okumalawo ebbula ly'emirimu mu bayivu. Bw'abadde atongoza omwoleso guno, Don Wanyama akulira Vision Group ayogedde ku bwetaavu bw'ebyenjigiriza eby'omutindo eri abayizi n'abali mu kisaawe ekyokukola. We have chosen to create a linkage between education and employment. Now, many of you will know that part of the crisis we face of unemployment is there's a disconnect at times between opportunities in the employment world and what the institutions, for example, are training or the kind of graduates they're churning out. Wanyama alambuluddemu ku bisuubiro omwoleso guno ogugenda okutambulira wansi w'omulamwa okugamba nti ebyenjigiriza n'ekisaawe ky'emirimu we bisinkanira. The universities are going to be showcasing, they will be showing what they are doing, but also there will be emphasis on what kind of opportunities like scholarships exist in these institutions. Akubiriza ebitongole ebiwerako n'abantu babulijjo okwettanira omwoleso ogusookedde ddala. Come to the expo. It's going to be a great learning experience. There's going to be so much to showcase. We are very sure that you will not leave the expo the same person like you went in. Vision Group yegattiddwako ebitongole ebirala okuli Stanbic Bank era ng'agikulira Anjuko atendereza Vision Group olw'okufaayo eri ebintu ebikwata ku bulamu bw'abantu omuli n'ebyenjigiriza. So we as Stanbic are very proud, very proud to be a part of this process, to be a part of this initiative that seeks to bring together all the players in the education sector. Juka ayongeddeko nti enteekateeka eno etuulira ddala mu nteekateeka ze bazze bakwasaganya mu byenjigiriza nga kye kyabanguyidde okwegatta ku Vision Group. We are the only bank that waived interest during the COVID period for school. And we've come up with the products that are aiming to support school in different ways. Bano bawaddeyo cheque ya bukadde 15 okuyambako mu nteekateeka ey'okuteeka omwoleso guno. Abalala beegasse ku Vision Group mu kuteekako omwoleso guno kwe kuli ab'ekitongole kya gavumenti eky'ebyenjigiriza ebyemikono ki Directorate of Industrial Training DIT, Uganda Institute of Information Communication and Technology, Research and Education Network for Uganda, eddwaliro lya Medipal ne State House. We assess all the formal and even the informal sector, the pathway. So through assessment and certification, then your skills are recognized. Omwoleso gutandika ng'ennaku z'omwezi 27 gukomekerezebwe ng'ennaku z'omwezi 29 omwezi guno. Ennakawa ng'okuyingira kujja kubako omutwalo gumu. Nze Julius Kafuluma ku lwa Bukedde TV. Download the app on App Store or Google Play Store now. Vision Digital Experience, the future of media.